bw'olaba ow'ekibungu akayanira ensalwa ng'omanya nti gy'ava aleseeyo omuzzukulu olufumbo olukadde olulaba lulwanya embwa ng'essanja basala n'agalya ne gakka azaala mu butamizi ate omugagga eyeeguya yagitwala n'obusowe. Kale nno twazinduka kireeja bwe baleka balama naye naffe katugire tute ku byaffe ebijja kubanga munnange weekaakire omugenyi yeekaakira taba mubi naye bulijjo ekikwanguyira okyanguyira ekikajjo kirya kibisi. Kale bwe ntyo nno wendabiseeko nze Musisi Bossa Munnabusiro Sava Nseregganyi Kaawonawo Ssengule 2022 siita omu nga Walugongo ku Bukukumbo kubanga buyisibwa omu nsega y'ebika. Ntambudde ne muganda wange Prosper Paulo mukulu Prosper Paulo nkulamusiza era nkwebaza gyonna gy'otusaako engalo weebale kusomesa bannayuganda. Tukyali mu mbeera eri ey'omulamwa gwaffe era tukyagitambuliramu nnyo okwabya olumbe mu Buganda. Twayagala tulabe kimu kimu oba tulabe kimu ku kimu tusobole abantu okubamalirayo nga tubalambululira amakulu gaabyo. Kati olunaku olwaleero tugenda kusomesa ku kye tuyita effumu. Omusika tulaba nnyo mu kusumika oba mu kuteekako omusika bamukwasa effumu. Naye effumu lino lye bamukwasa libeera ligenderera kutegeeza ki? Effumu litegeeza ki lye bakwasa oba lye bawa omusika? Effumu eryo lirimu amakulu mangi nnyo genjagadde leero mutegeere. Tubeebaza abatugoberera mwebale kutufollowinga ku TikTok n'abasubscribinga ku YouTube Munnabusiro n'Olulasanga nammwe mwebale nnyo temujjanga okwo. Kino ekitabo kyenkutte kipya kye kimu ku bitabo bye nnaakasembeddeyo ddala okufulumya kiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya 60. Osobola okukyefunira ng'oyita ku 078 599 343 eri 078 599 343 eri 078 599 343. Eyo yokka gy'oba okubako oba teekamu ku WhatsApp kweri +256 781 599 343. Gano ge makulu g'effumu lye bakwasa omusika. Omusika bamukwasa effumu bwe baba nga basumika oba okussaako omusika tumukwasa effumu naye effumu lino litegeeza ki mu buwangwa bwa Buganda era bigambo ki ebitera okwogererwako? Oyinza okuba nga oli eyo oli musumisa ogenda kusumika ebigambo by'oyogera biba bisimbira ddala kinne mu biseguusi by'emmeeme y'oyo gw'oteekako ng'omusika gw'okwasa effumu. Ebigambo ebyo bikulu nnyo olina okuba nga weegendereza ng'obyogera. Okugeza bw'oba oli mukwasa kyandibadde kirungi n'olaamirizaako oba n'oyogererako ebigambo nga bino okuba terigendera awo n'oli mukwasa bukwasa n'omugamba nti nkukwasa effumu lino nga sikulagira kugenda kufumita bantu wabula effumu lino gw'osikidde lyabadde akuumisa ennyumba ye n'amaka ge. Kale nno naawe nkusaba olikozesenga bw'otyo. Njagala weetegereze effumu lino lye nkukwasa songovu bw'olyetegereza ate n'ekirala lirina obwogi. Obwogi lino bw'olyetegereza effumu lirina obwogi erudda n'erudda. Bagamba kafumo ka muwunda kafumita eruuyi n'eruuyi. Bw'olyetegereza eruuyi n'eruuyi lirina obwogi effumu eryo songovu ate lirina obwogi eruuyi n'eruuyi oba erudda n'erudda. Tegedde? Kale nno oteekwa okubeera omuntu omusongovu ate omwenkanya ku buli ludda ng'osobola bulungi okwaŋŋanga omulabe ate ng'oteekwa okumala ensonga z'abantu bo n'abaana bano b'osikidde nga tolinaamu wadde kyekubiira. Tegedde? Oteekwa okubeera omwetowaze nga bw'olaba olunyago luno. Olunyago lubeera mu makkati kubanga effumu libaako omuwunda ate libaako n'ekijugo. Ekijugo kye kino ekitundu ekifumita kibaako olulimi. Olulimi luno nti ofuganga olulimi lwo. Ge makulu g'olulimi luno. Olulimi olwo olubeera ku kijugo ekyo ekifumita. Manya ekikozesebwa okusala. Kuba effumu liba n'akatundu kwe liyimirira ke tuyita omuwunda ogusimbibwa mu ttaka. Otegedde?
kale amulamiriza ebigambo ebyo nga yeekuusa ku ffumu eryo. Obeeranga mwetowaze, tobeeranga na mpaka oba tolemeranga mu mpaka, obeeranga mwetowaze ng'olunyago luno. Oyimirirenga ku magulu go gombi ng'oli munywevu okufaananako omuwunda guno, kubanga effumu lino alisimba mu ttaka ne lyesimba bulungi nnyo ku muwunda ogwo gwe guliwanirira ne libeera nga liyimiridde. Namugamba oyimiriranga ku magulu go gombi n'obeera munywevu nga bw'olaba effumu lino bwe liyimiridde ku muwunda. Era omuwunda ogwo tuguyita butengerera olw'ensonga nti bamugamba nti yimirira butengerera nga bw'olaba omuwunda guno bwe guyimiridde ne guyimiriza n'effumu. Beera munywevu ng'omuwunda, so si kubeera omuntu ayugayuga ate tobanga na nkwe. Tegedde? Kale olulimi olw'effumu amakulu nti afugenga olulimi lwe. Ebyetaagisa okwogera abyogere, ebitasaana abireke, ebitasaana kwogera abyesonyiwe, ayogerengako ebyo eby'ensonga ebisaanidde ate era ebitaamuzaalire kabasa oba kuleeta buzibu mu b'enju ye. Effumu era liba n'omugongo, nti abeeranga n'omugongo ogutayuuga. Bw'asalangawo ensonga nti agisazeewo teyeekyusanga ate n'agamba oli gwe abadde gumusinze naye kakati gwe gusinze. Ayogeranga ekigambo kye ng'akinyweza, kye tuyita okubeera n'omugongo nga bw'olaba omugongo ogw'effumu. Tegedde? Kale ebyo abimugamba. Ngenda kukoma wano ku nsonga y'effumu, nja kubinnyonnyola kimu ku kimu. Muganda wange Prosper, tegeeza ensi. Nze Munnabusiro Ssengule 2022. Mwebale kutugoberera ne ku YouTube, mwebale nnyo abasubscribe nze Munnabusiro n'Olulasange ye mweraba.